mweno generation abayimbi banji they appreciate you. One of them is Dr. Jose Chameleone mu lugendo lwa music success or whatever it could be agamba Bebe Cool amuyambako nga muli e Kenya. Abaana ba generation yeno obakutteko otyo bayamba okufuuka baka million be wakwatako ne bafuuka ekyamanyi gwana. Of course tugenze maso n'okuyamba abayimbi. We are doing what we do best. For example, olaba nti nagulawo studio. Eyo studio sagigulawo nti Bebe Cool yabayimbira muno. Studio eriwo ku bayimbi kujjamu recording. And it's actually the cheapest studio for all artists. Cameras twazigula ziriwo kupangisibwa very cheaply. Just abana bagamba mbusi yo. Anti government ya Museveni ajirinako implant ya government ajagitwala. Rasta abana bagamba nti government yawayo studio eyo. Government tewangayo studio eyo. Ezo sente nazesabira president as something I want to do for Ugandan singers here. Otherwise the sente government zewe ziwera muzisakozi ezo yampazize ng'omuntu okole ekintu kiyamba abayimbi okole ekintu nga ndaba waliwo gap ng'ate nsobola ogigwamu n'ennyamba so entegeera entono y'abantu ebyo ebintu ebitono byesobola kuddamu kati ekisinga okubeera important is ffe tuli mu position to help but also are the people who are looking for help in position to be helped. Okay. Or they are coming as if by na entitlement ey'okuyambibwa. Okay. Abayimbi mwe mukola ensobi mubeera nnyo nga mubasudiya abayimbi abakulu tebayamba abato bo bali ready okuyambibwa omuntu ali ready okuyambibwa banempisa n'okuyambibwa ajja mu status yakumuyamba so si yakubeera nti ali entitled okuyambibwa. Okay, ajja mu okuyambwa abayimbi balina otuyamba bife ani yatuyamba. Nobody. In this world, you struggle, you work hard, and you get to where you get. No one is supposed to be there and contract where in Katonda Mbugundi I know kuyamba. No way. Bebe Cool, mkumanyi ngo muyimbi mze kuita Mr. Showbiz, mechituka business ya Uganda. Bebe ziba beef, lagia danti beef ya dala. Bino byambako music okutuka kowe yatuka. But still, abana abato balabanga go muku bantu are creating a beef to stay relevant. In this, all the list by the way last year. No, Bagaman, no Bebe Cool sneaks Bebe Cool into Bebe Cool list. So Bagamanti, good as beefs as muzo creating. Sometime back to Alava beef ne saha, no beef ne bafana and stuff like that. Molina wrong concept. The sins are going to beef na saha. That's not a musician at my age. No. I know. The beef gembera na embera. The beef maybe in a chameleon or I remember sometimes Good Life. Ezo teziba beef abo babana nga banoonya we bayitira. That's not beef to me. Namwe mwino okuyiga okuanalyzing ebintu kati nze nwane n'omwana wange kudiru ki I can't. So what it is, they make it look like that because they still think mu fans bakyali mu generation ndi bwe olwana ne gundi oyitawo. So that's wrong and that's a gone case.